kakati yesebo olinani mutabani omugenzi oze naye ndi naye wano mujja wano ku office maama nga wali mukwano gwe nnyo talina ku bintu byeyakugambako byeyakola ekino n'akiteekamu ettaka eryo teririmanya ga mwana oyo wadde ga Evelyn ne ku ttaka eryo tatuukangawo. Ku MR Live kwe tuli omwana Katonda ali yatugoberera amanya abampitamitani Club Bongo oba Rima Sam weewaawo twebaza Mukama oyo atwagadde era n'atufuula abagagga abasinga. Obugagga bwatuwadde ku mitima gyaffe bujjuziza ddala obulamu bwaffe. Tuwadde obugagga obutayinaayina era tetukyatoma. Kikyentegeeza oyo akuwa obugagga obw'omwoyo aba akuwadde buli kimu. Omwavu asinga era lunkupe yo yajjuza omubiri gwe n'amatiri bonna naye ng'ate omwoyo gwe guli wala nnyo n'ekigambo. Ffe bwe yatuwa ekigambo era n'atuzibula amaaso n'atulagira ddala nti nedda watali kigambo tewali bulamu, yatuwa obugagga era n'atufuula babifeekera b'ensi eno. Tubona kuwaliddeko nnyo abo abeesiga amagaali gaabwe, emmotoka, embalaasi, amamundu n'ebirala. Era ntwala omukisa guno okubajjukiza nti mu ntaana tebaligenda nabyo. Gwe yeewaayo n'obaako n'engeri gy'okwatiriramu omunaku alumwa, oyo ayavula ali ku maviivi ge n'omuyimiriza nate okolera ddala ebyo yatulagira okukola. Era byetusomoka nabyo ku nsibi ebyo tewali kyamaanyi kisingako ekyo. Memories ebyo ebijjukizo mitima gy'abannaffe ebitavaamu bye batwogerako nga tumaze okugenda olwo nno bikolera ddala kyamakulu eri ensi empya gye tulagamu. Waliwo abagamba nti nedda introduction zo zitwala ebbanga ddene. Nyongera okukujjukiza nti munnange kisingako ku ekyo ky'olowooza. Ebiseera ebisinga moment singa zino buli ku vidiyo yange moment esooka njo Katonda wange n'ensi yange. Atandika n'emboozi ejja nene bino bikulu. Olulimi olutaliko Mukama n'omuntu atasobola kuwaayo ddakiika emu eri Mukama ndowooza aba tali waafi kuliivinga na kuba mulamu. Oyo atuwa obulamu nga tewali musaala gwatusabye, ndowooza moment eno emusaana. Weewaawo twagenzeekokko ku poloti mukulu Farouk gyatukubirira essimu n'agamba nti ye akakasa ya mukyala Evelyn Love era mbu yamulabako. Bwe twatuuse ku poloti bye twasanzeeyo bye bino. MR Live kwe tuli amanya abampitamitani Club Bongo oba Rima Sam. Gwe mwana wa Katonda ali Omukama akuwa omukisa alaba ebintu bino n'obisharinga n'obikomentingako n'obilayikingako otuwa amaanyi agatusigaza nga tubikola. Obuweereza bwaffe obw'oku nsi bwa kumakinga sure nti Katonda abo bye yatukwasa okukulembera tubasumbira ddala era nabo ne tubasikiriza okusumba abalala. Yatutuma kwagala bannaffe kwagala naye ebbanja lyokka ng'ayita mu John 15:12 yatubanja. Ensi yajagala nnyo nsiba nkibagamba n'agijjuza eddembe eritenkanika. Wala naffe n'atugamba nti siagala kumpa ssente, siagala kumpa mmere nedda. Kyenjagala kiri kimu kyakwagala bannammwe nga nze bwe nabaagala. Ndi wano olwaleero kitende tuvuze paka wetutuuse wano. Olugendo lutwanguyidde nnyo era enkuba tebaddeeyo era kyova tufulumya mu mmotoka. Omulundi ogwasooka tetwasobola kulinnya ku ttaka lino kubanga enkuba yali etonnya nnyo. Olwaleero tukomyewo embeera y'obudde ennungi ekitenkanika era Katonda atubulesinze n'ekisa. Nzize n'omukulu Kasavu ono omwana wa Evelyn Love, omuntu eyankubira
era show zaffe naga nti Nabongo we bali kuyimirira naye nze nanyini ssomero omukuba nanyini ssomero gye bayita Muth Islamic School waliwo ettaka maama w'omwana oyo lye yaleka namulaba ng'ajja kuba twalina n'obutakkaanya naye ng'amanyi twayingira ewuwe bwe twapima ne tuva nga tukkiriziganyiza naye okuva bwe yafa salabangako omuntu ajja lirondoola kwe kujja nga bwe nabalaga bwe namala okulabawo n'enzirayo nno ntuuse obubaka ngambe muganda wange ono muto wange ono nti nedda maama ayina ettaka lye yaleka erikwetaagisa okulondoola toba kituufu tutuusewo wano naye gye baleko kale sewo naye gye baleko obulamu lamusibubi ettaka lino badde olimanyi ettaka lino badde sirimanyi nze eno wali ozeeyoko eno nali sijjangayo nenga twali tubeddeko mu kitende walimadeko mu kitende twalina mu nyimba ekitende twali mama wange mwasooka ozimba saidi saidi zeeri tuyise wali wondaze saidi zebweya kyekikirira ebweya natundayo nga mulwadde nnyo nataga sente z'eddwaliro nagula eri ebujuuko kakati ettaka lino baŋŋambye liri 100 ku 5 siri mu kugunyombya ttaka naye baganda baffe abatugambye bannannyini essomero eryo bo nga bagamba nti maama yajja wano nga balina enkaayana na maama agamba bayingiddeko ewuwe era bwe basolovinga ebintu ebyo maama bwe yagenda teyadda paka bwe yafa bamaze ebbanga nga balinda omuntu yenna oba ow'ekika oba ow'oluganda jacklining ebintu bya maama bino nga tebalina gwe balaba kwe kujja nno nange kwe kujja gy'oli negamba nti jangu tugendeko ku ttaka lino tulabe tulirabye naye kati nze sina kyapa kyalyo ebifunika byonna maama waliwo yambuuzizza onadde program eri gye nasoose okukola nti maama nga wali mukwano gwe nnyo talina ku bintu bye yakugambako bye yakola nekino n'akiteekamu tekingambako kino go ge mazima tekigambako maama alina bye yagambako eby'omunda obulwadde bumuluma ninga ki kale ku bintu bye bank accounts ze yali abingamba byonna yali abingamba byonna kino kyekigambako ekingambako wali tokimanyi sikimanyiiko maama yalina amataka meka mbadde manyiri ebujuuko lyokka mu kaseera ka maama okulwala bwe yalwalira yalinakokko emikwano egyali gimutambulirako gye yali agamba ku byama bye sikiwa bw'omulabanga yekka kuba yali mulwadde ng'ali ku kitanda nze yabeeranga naye ebintu bino nabyo byanjawulo so tulako bikwata mu ngeri ey'enjawulo kakati kasavu tulina okufining out kubanga kati nze ogwange sijaga nti ngukoze naye nfubye okulaba nga at least nkuleeta wano nga ngoberera amaloboozi emikwano gyange ab'essomero ge baabiseemu ne baŋŋamba tulina okufollowinga up case eno tulina okufollowinga up ensonga eno tulabe ddala kye batugamba kituufu so nze ndaba ekisooka kyakunoonya defense kunoonya chairman n'abatuuze ba ku kyalo kuba abatuuze tebalimba yagamba eyamugamba nti wano wali wa mami yali muzimbi yali ndoza azimba around oba alina bye yali amuzimbiddeko yamugamba nti awo wa Eva ate naye kennyini n'amulaba nga azze okukola ki okukayanirawo so simanyi buvumu bwe tugenda kukozesa nyendoza kikyetaaga buvumu kyetaaga buvunaanyizibwa so tuli ba mukisa tusikyalina abantu abalungi omuntu oyo okutugamba ekintu kino wanjawulomu abalala beezibika so mbadde nsaba obe positive kuba yangambye tebe yakubidde essimu tewali yakutinze nanti ze sibadde sirimanyiiko ettaka gogemazi mbadde sirimanyiiko gwe yagambye ki ekyakujjidde mutwe babadde omanyi bafere asaloziza nti bafere naye just nalowozeza agamba nyumba yaffe ekitende gye twatunda nalowozeza kuba yangambye nti omwana mugambye omwana abadde awo talaze maanyi nagamba kale
Cheza adomanyi agamba nyumba gye mwatunda. Gye twatunda ekitende. Ko yangambe kitende nzijukirawo nyumba yafu. Okay. Mesuubirawo ttaka. Okay. So ndoza naye kirongoseddwa omwana wa Katonda Farouk omukulu naye adamanyi omugamba nyumba yaabwe ya kitende nga tamanyi nti wano waliwo ettaka. Kakati ettaka lye lino. Kitugenda okuzzaako tunoonye chairman. Bangambye nti chairman ali Kajansi. Naye ate ndowooza yaguza mami yafa. Kati waliwo basika. Kati tugenda kwesitula so tugende wa. Aguza mami bamumanyi. Ndowooza angambye yafa. Chairman yafa ewajjawo abasika. Chairman yafa. Chairman ya endowooza yali akola ku nsonga zino zonna. Era yali mu office ebiseera nga mami agula wano ndowooza yawummula. Kakati nalekawo abasika naye kyemmanyi office eba nnene nnyo era documents zibaamu ne records. So ndowooza tujja kwesitula tugendeke wa defense. Defense naye n'okuba nga amanyi ebifa ku kyalo kye. Kyekimufuula defense kuba yakulira obutebenkevu bw'abatuuze n'ekyalo. Weerinda. Ebyokwerinda. So ndowooza tujja kugendayoko gwe mwana Katonda ali eyo atugoberera nawe so tuwa ku magezi. Tetuli bamanyi ffe bino tubikozesa kabuntu kwagala baganda ba finance yaffe. Bingi betutamanyi naye nawe osobola okuyita mu comment section yawo n'ogaa nti nedda kino mukikole bwe muti kino mukikole bwe muti tukikwate bwe tuti kino bwe kiti ne waggulu wa byonna tukwebaza gwagoberera story eno. Tukowoola babloga bonna TV zonna ezigoberera story eno okutwegatako ne ku level eno kwati eno level ate esukulumyemu ku level eyo kunyumya engero eno erimu kati ebinnunuga ebirala ebijongeddwamu. So tusaba mwenna amativi g'eggwanga bannamawulire b'eggwanga mwenna mutwegatteko story eno egaziwe tugigguse ebintu bingi nnyo tubitandise ne bigaana okugguka. Naye nze ndowooza omulundi guno Katonda atuteeredde ekigezo ku mmeeza yaffe nate ekirala tulabe nga tubikola bigguke. Tubikoze nnyo ne tubireka awo kakati atuleetedde ekisa n'omukisa omulala ogw'okubikola nataala abo baddala tuyigidde byazza atulaga. Omukulu Farouk jebaleko taata jebaleko mzee kale enamba njiraba ogintedde ku WhatsApp kakati bamuyita defense ani Majaluwo eno zone ki gye tulimu KKB kale neyanzanyo kamukubireko tubali tukyali wano we tuli kale. Mzee jebaleko taata kale ono Mr. Majaluwo defense kakati munayenze mbadde nkubidde wano mu kitundu kyo wano okuliraana essomero yadde Myth Islamic School Moth zone bagita KKB wano essomero ly'abasiraamu eriri eno wansi erya primary. Essomero ly'abasiraamu eriri eno wansi ndi mupya nnyo mu kitundu kino ndi mupya mu kitundu kino kuba nange njidde ku ndagiriro ne wano wendi waliwo essomero yita Mohas Islamic School. Waliwo ensonga ebadde etambula ennyo ku mitimbagano ey'omwana wa Evelyn Lagwa omuyimbi eyafa. Omuyimbi Evelyn Love omukyalo oyo yafa. Kakati bananyini essomero lino bankubidde ne bangamba nti poloti eno erinaanye essomero lino lyennyini yali ya mugenzi Evelyn Love wano wennyini ku ssomero lyo lyennyini. Kakati bwe najjawo ne ndiraba ne ngamba kankomewo konfolowinge apu nkomewo ne mutabani we tulabe batusobola ofuna bekikwatako batuyambeko. Olaba ku geeti y'essomero lyo lyennyini nnyini kakati eno gy'oyitako ng'oyingira mu ssomero.
kakati kwe kukubira tebanagizimbamu weeri kakati kwe kukubirako nga nsaba nkunoonyeeko ko oba nsobola okugjako kaawo nonambikamuko oba nontwalako kewa chairman twongere tufaine ngaawo tutumanye. Kakati yesebo olinani mtabani ongezo naye ndi naye wano muje wano ku office omanyi wezo simanyi weeri papa we kulagiza nti kumafuta go beta nani oil omanyi kumafuta gwaita nani oil ngodde Kampala jangu kaje Kampala kutuka ngovudde ku mwenda ocha milio genda woyo ati kiriza jangu mukono gwenyini ngono jirako oja kunkubira ngo otose ku mafuta ngawaita nani oil anani oil naye yango kwanga tunyuka kati kale papa kanjijao kati obafuna boda boda mugambe mutwale ku office kale kanjijao kati papa gomwana Katonda katugende kokko ewa defense w'ekyalo tutandikirawo mpola tujja kubibaatisa Katonda ajja tuwa omukisa era ajja tuwa ekisa yana kyendowooza kale papa jabala ko munda tulie ko wa tuwadde naye ku simu mujebale ko bannaye mwe bale kuuma kyalo era ino ofisi ya chairman chairman naye wali wewa owa atakyalira ku bakulu afiira mu buyinike abakulu olina obbalambulako wewa omukulu embeera amannya bampita Luyima Sam oba metanikirwa bongo ndi musajja muyimbi ninali bannange benyambayambako mu mbeera ez'enjawulo addicts abaana abato kubajja ku street n'ebirala obuweereza nga bwebumanyi kakati nze ng'omuyimbi nakola platform eno ya MR live oba metanikirwa bongo live era ebyadde etambula ng'era amawulire g'ekavalinga mangi mu mawulire g'ekavalinze mwalimu eggulire ly'omwana ono bamuyita Kasavu mwana ya Evelyn Lagu badde alina embeera gy'ayitamu nga si nnyangu kakati weyajja okufuna obuyambi ate oli weyagenda eyankubira nagamba tukulabye okukwata ku bantu bangi oyambye abantu bangi naye n'omwana oli mbadde nsaba omunoonyeeko alina kyayitamu ekyetaaga omuzadde kukiyitamu kizibu kakati bwe namunoonyaako ne tunyumya tuze tukola emboozi ze kati sitole zize zigobaŋŋana yoyo sitole zize zigobaŋŋana bwe zityo yangala wayo gwe how are you what is your name Sylvia kakati emboozi ewe twagikoze amativi ag'enjawulo negapikinga interest n'abantu ab'enjawulo webapikiza interest abadde bagoberera mwe mwavudde badirector b'essomero eriryawo Mouth Islamic School ne bankubira ne baŋŋamba nti Mohath Islamic badirector ne bankubira ne baŋŋamba nti tulaba olina omwana oyo naye maama we yayina ettaka wano
ettaka lino lye yalina okuva bwe yafa twali muntu yali alizeeko lirambula, tewali yali atutte buvunaanyizibwa kulijjako, tewali kigenda mu maaso. Naye ffe ng'essomero twandigambye nti waaye engeri ono gye yafa katuzingeko, naye bwe tulina interest mu bintu bitali byaffe. Abadirekita naye ettaka lino ffe tubaddewo nga tulikuuma bwe tulabye nti omwana we alimu embeera gy'alimu, tubakubira mujje ku ground omwana oyo tufune engeri gye tumuyambamu okufuna ekintu kino kuba kya maama we. Najjawo nze Kalule Faruku yankubidde Faruku. So bwe nkomyewo naye leero mulage ettaka eryo we liri, tukoleko ku interview paka bimugambye nti nedda kino tekimala, tulina okumanya bakama baffe wano okwongera kuba ofiisi zino ziteeka ebintu bingi, ziba zimanya ebintu bingi, ate era ofiisi zibaamu bakitafa abatulungamya mu byekitundu byonna. So Faruku oyo n'atuwa ennamba yo kukukubirako era bye bigere bino okujja okweyongera okumanya okusaba ku buyambi bo n'okuyimirira naffe n'okulaba engeri gy'osobola otuyambamu, kubanga omwana ono ye bannaawe ebintu ebyogera ku ttaka lyonna maama olwafa tamanyi we yabiteeka. Nze manyi ennyumba ebalina waawe yongimanyi naye ettaka eryo mbadde simanyi nkalire kubanga nange nawe ettaka okuli etunuulirewo kikomera kino wano olabye wano waliwo eri wali amabanda yo kati manga wenyini ku kikomera olaba wano wali n'ennyumba weti waliwo akatale ennyumba eri opposite bweki ku ssomero lyennyini ku kikomera ky'essomero wano wewange wali abantu bange basobayo kati wano kyekikomera wali ekoloti endala eri awo kyemmanga wali ennyumba endala musudaala simanyi mumugamba liriitawale. Kakati olaba ekikomera kya geeti eyo wekiri ng'oyingira ku ssomero kwennyini nnyini baawukana na geeti nakikomera kyekibaawula. Geeti wano weeri bw'okkirira emmanga kati ettaka eriri mu makkati g'ekikomera, eno kikomera neno kikomera, naye nga geeti y'essomero yebaawula, kikomera kya ssomero kyekibaawula. Kati essomero lino liri bweri bw'oba ovudde eno geeti y'essomero yessimu eno, kati ekikomera kigenda bwe kiti wansi, kati eno poloti ekkirira wansi. Ati director w'essomero bamwita Bire enanyini awo enanyi essomero eryo kati ate nange wali bamanyi kubanga bamanyi nka defense ate bamanyi nka nanyiniwe kati simanyi tukole tutya sina kutegeera nanyini tusobola okugamba lyono obaali amaama we koze nga tugenzeewo wenyini ntufuna obutuufu bwali nga tuvudde na Bire ono w'essomero naye talimanyi kubanga naye yakajjawo. No w'essomero naye yakajja bonna bapya ku kyalo naye kati ffe tuluddeyo kubanga nze nguzeewo myaka nga 15 essomero lino kanga lirina emyaka mingi 3 kwena n'oyo ogundi sikusooka naye emyaka nka 7 kati simanyi tukole tutya singa wetaaga nsooka ntambula nti tutuukawo mbagamba wano wagundi ati tewali amanyi woofiisi eno tewali amanyi okusingaza kubanga nze nanyini wa saidi eno bano babaliraano kati awo sobola okubira ono gundi w'essomero eriri awo liranyewo bamweta Smart Start. Ono Smart Start iri waggulumu yaguzo yaguzo w'essomero kati awo abamanyi kuli poloti tumukubireko ko
kati mwagala kubuuza kyo kusooka kulaba nga waako obusobola twagala konfaminga talina mpapula zonna talina kati ati noba noyo alibadde wawe nga talina mpapula talina kyokola kubanga ekyotuvaawo obenga olina ekipapula kyo kubanga nabafere bamateeka kati tenempapula kati gwe nologamba lyange nga tolina kipapula kyonna kino kikyamu kakati fe twasinzire ku information y'owessomero oli yatugambye kubanga yaŋŋambye nti bo baali bakayana nnyo ne maama woono maama woono agamba bayingira ewuwe paka bwe baleeta saveya n'apima naye kakati ono omwana maama bwe yafa ebintu byonna byakyankalana tankulideko bbiri irambulire kubanga ena nyini yake Allo. Ogamba kitaata. Ndi bulungi. Kakati. Wali abakungu bali wano mu ofisi yange. Badde bambuuza ettaka eriri awo kumpi ku kikomera kyawo lyani opposite lewange lyetunulire. Yani. Oba yolio ayafa. Kale kwenda. Wadi sir. Ani? Nachidde. Abeerawa. Anti zirize manje ziriwo, nze alinawa. Kati eryogamba liriwo. Eno gate. Gino liri wano. Nze ndi eno. So yo likozesa parking ye, likozesa tagayo nga parking. Likozesa tagayo nga parking kino. Tosobola kugendawo ku ground. Osasula sikundi antwala. Tuzene motoka. Kati nze situla motoka za. Tubeera mama bomu, tubeera neza. Mama etaga amafuta. Sasula amafuta tugenda. Tulirabe n'oli muite naye ajjaawo. Kakati tujja kulanezina olunaku olanga nze n'amafuta. Kubanga oli n'ali mwise. Najjaawo. Nange nimbeerawo. Osobola kubanga oyogera lyange. Oyogera wange kubanga ndaba akwali mu kwogera wali ewange nali riri wano. Kati ate riri wano ttono. Nze alina wanene. Kubanga ali 1,500. Ninange lyange bwe liri 1,500. Eritaliko kantu. 1,500 atano ku 10. Lirimu akasenyusenyu. Anti lyonna liri alimu omusenyu. So kubanga oyogere wange ezenga tetuba tukola organizinga olunaku tukomewo tuweko olunaku. Kituufu akanagenda yiyo najogamba nyambako wano sanga obudde nga buzibye kati funa olunaku tujje tugende tulabe. Lwalwakunoka Anze mbeerawo. Kati sente ziba esimu yange wagifunye. Sente zirambuza ziba sente mmeka? Gwoja nezo n'osobola. Gwezoolaba nga zinzigyamu. Gamba zino zisobola. Z'emmotoka nga envuga yiyo yonna n'ogiraba. Ewaawo. Tugende tulabe. Olaba obutuufu. Kali bali ono nja olikuwa.
kali bali uno ndio liko wanga tyo kwa batiriraho wanga tujja kuita omuntu agambaliri omugambire tempako naye byose ngatasirina era kaziba zirina tuzimanya tugamba sana osinze okuzima otufu wango nagambye nakidde nze sirabangako nanyiri eby'ettaka ebyo ndowooza sirabangako nanyiri wakisobola kwali abana kituufu mama tyaleka mpapula zonna jazireko oba timwabi biguberera naye kintu kikyebuuza lazima nabakatyaleka waliyo omulala asobola kubanga alina kopi ayamuguza tunoonya nanyiniryo tumubuuza waguzaani leta kopi Mr. Farouk yebaleko papa kati madam mu ofisi ya defense defense mulabye kakati yabadde ngamba alina gwakubidde naga ettaka eryo lya Nakidde oba lye tugamba ekirala nangamba option eriwo yagenda ku ground tufuneyo naku tugende ku ground kuba dayagalayo kafuta tugende ku ground then tuyogere byonna ku ground nga tuli wali kuba munyonyodde naganda yalinawo ettaka awo kubanze mugambe eryawula mmwe mwawukanya kikomera nangamba nti naye alinawo ettaka awo tugendewo kati owaayi katugendewo kati naye mugendagendayo kale defense kakati wano wano wetugamba saugambe byetunulide kati wano wange kati wano kituufu wali wazi kusooka naye simanyani yagulamu wali wazi kusooka simanyi yagulamu era kubanga ffe bano batukubidde oyana ofulowinga sitole y'omwana ono kubanga bagamba nze nkubidde nanyini wano nanyini somero ekyo nanyini somero mwennyini yebbiri ye nanyini somero wano yennyini nangamba kani gena nakula eri baali ba Luganda bano ono baali ba Luganda yaguza noono teka lyonna lyonna lyali lyawamu lino yali amuntu omuli omunaku gweri bagenanga tugula alo kakati ndabyewo wano mu lujja lwowo paakinga wano lyani eryo zirina abagambye be baani abazubbirana sooka wenyonyoleko gyebaleko papa kakunyonyola ono muwulirize gyebaleko papa nawe gyebale kale papa kakati nze bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo ani Rima Sam oba Rabongo ate era nyambako ku bannange abanafuye mu mbeera emu oba endala kakati waliwo storage y'omwana wa Evelyn Love gye mbadde nkola ennaku zino story eno abantu bagipiikingamu nnyo interest amativi amaradio na buli omu kakati story ebadde erwaninga omuntu omu nankubira ng'ava ku ssomero lino nakubira ng'ava ku ssomero bamuyita ani bamuyita Farouk
wali munda omuyite Faruku mukubiddeko nangamba oba ali Kibuli. Kakati nangamba nti kigambibwa ettaka lino lyali lya maama wo n'omwana Evelyn Love. Ngawo tebakulimba tebakulya kinusu. Eririmanya ki? Kakati problem gye tulina omwana wa Evelyn talina documents. Talina kintu kyonna kuba n'erinnya ettaka eryo teririmanyaga mwana oyo wadde ga Evelyn. Ne ku ttaka eryo tatuukangawo. Ompulira? Mpulira bulungi. Ekyapa ebyapa byawo byonna mbiyina awo ninawo eka 3. Baneiba bonna mbamanyi weva ne bwe bakoma. Poloti eyo n'amannya agalimu ng'amanyi tegaliko ebya Evelyn ezo story. Kakati tebakulima ekintu kyonna mu layini eyo. Okay, kakati emadde mbuuza waliwo olunaku ettaka lino lyaliko enkaayana. Terubangawo. Bakulimba. Tekubangako nkaayana tekubangako story endala nabo boogamba tebajjangawo kibozibozi kya ku kyalo. Tekibangako. Tekina na basis. Ettaka eryo gye lyava lyonna amannya mwe gaava eyaligula eyalizzaako details zonna nzimanyi. Onfuna awo essomero we liri waliwo eka 3 kuliko ebyapa nga 6 kakiri twalimanyi neiba yenna buli neiba kuba n'ebyapa kopi nkola ki ozirina nzirina kati ekyo kyalinga kibozibozi kya ku kyalo kya Mwenge tekibangako na bujulizi tekiriiko kintu kyonna. Ekibozi kino akiwulirako naawe? Bibozibozi by'abantu kwogera nga bagaa nti oyo kati kankwe nkugambe ntya kati oba nkugambe nga ki kati kankwe kizambo omanyi nti Pastor Bujingo alimu area eyo wasula yasooka okusula n'oyo mukyala we. Ani? Pastor Bujingo alimu area yaffe ne bagaa nti awo nda Pastor Bujingo linaga nendi wona Pastor Bujingo naye nga si kituufu niyo talinawo kakwate tajjangawo talabikangawo from the word go from zero kwandooza nze yasooka eyo kati bandatandika kusalaasala poloti ezo. So it's a fallacy, it's a lie. What details ettaka eryo amannya mwe gali mwe gaava and you can have every knowledge about that land. So tembeera misled. Kakati nsobola ofuna ka time nenkusinkanako ne twogerawo. Tonsinkana ku ebyo sibeeramu ebyo. Tojja kundaba ne simene togikubako. Ebyo by'abaana bato. Weewaawo. Munoonya bulimu bwa kukola bikisiba byakuwa bantu information kati siddamu ebyo. But there is no business there. Weewaawo tweyanziza nnyo. Omwana Katonda ali eyo kakati osobola okutuwabula kubanze bino mbikola naye siri mukugu ate ekyokuba nti nina microphone ero kinfuula nti nze akyasinza okutegeera bannaffe bangi abatugoberera nga ate bakugu okutusinga awo no mbadde nsabira onnyambeko kiki ekigenda mu maaso ogwange gwakutuukawo gwakusaka maaso gawere gatunuulirewo naye ate waliwo wentuuka ng'obuyambi bwo bukulu nnyo sobola okuyita mu comment section awo wansi ekiki ekituufu ekiri ku ttaka lino information yabadde ya bulimba interview we yarabiddwa abantu babikusa amaaso ne wabaawo ekirala ekibambala kiki ekigenda mu maaso. Omwana ono mu bigambo bye nga bwaŋŋambye maama teyamugamba ku ttaka lino